Abasawo mu ddwaliro e Germany bawuniikiridde bwe basanze ekkalaamu munda mu mutwe gw'omusajja ng'ebadde yakamalamu ebbanga lya myaka 15 mirambirira taseguka emboozi eno nnyuvu. Abasawo mu ddwaliro erimanyiddwa nga Aken University Hospital be banyenyezza emitwe ng'embuzi etenda enkuba bwe bafunye omulwadde okuva mu ggwanga erya Afghanistan aludde ebbanga eddene ng'alumizibwa omutwe. Kye bakoze bwe bafunye omulwadde ono bwe batyo ne batandika okumwekebejja. Bagenze mu maaso ne bamutwala mu byuma ebyekebejja oba giyite sikaani, era oluvannyuma lwa lizaata ezivudde mu sikaani zifulumye nga ziraga nti ekkalaamu yamenyekera mu mutwe gw'omusajja ono bwe yali ng'akyali mwana muto oluvannyuma lw'akabenje ke yafuna, wabula nga kino tekyategeererwawo. Musajja wattu ebbanga lino lyonna ery'emyaka 15 azze alumizibwa omutwe okukamala nga n'oludda lw'eriiso olumu lubadde nga lumuluma okukamala era nga n'eriiso erimu teriraba bulungi. Abasawo olumaze okulaba ekkalaamu eno nga yawagamira munda mu mutwe gw'omuntu ono bwe batyo babakanye n'eddimu ery'okugiggyamu, era libadde teriribusa ekkalaamu eno ne bagiggyamu munda mu mutwe gw'omusajja ono ng'atemera mu myaka egy'obukulu 24. Omulenzi ono ekkalaamu gye baamuggyeemu ebadde mumazeeko emirembe era ng'emumazeemu emyaka 15 mirambirira nga yawulira mu mutwe gwe ebadde eriko obuwanvu bwa yinki 4.2. Kale nno ebadde mumazeeko emirembe ebbanga eryo lyonna ery'emyaka 15 nga n'eriiso erimu litandise okulekeraawo okulaba era ng'omutwe gubadde nga gumubobba ebbanga eryo lyonna, wabula nga kaali kabenje ke yafuna ng'akyali muto. Bw'etyo ekkalaamu neebulira munda mu mutwe gwe oba neebulira munda mu mubiri gw'omutwe gwe n'ekitasooka kuzuulibwawo, era abasawo bano basoboledde ddala bulungi okugiggyamu babuwe musajja wattu nadda bulungi engulu okusinziira ku ssekamu w'eddwaliro lino omwami Matthias Brands. Okusinziira ku basawo, ono nno si ye muntu asoose okumenyekeramu ekintu ne kimubeera mu mutwe munda okumala ebbanga, nga bagamba nti abantu bangi bafuna obubenje mu ngeri nga zino bwe bityo ebintu ne bibamenyekera oba ne bibabulira mu mibiri oluvannyuma ne bizuulibwa nga wayiseewo ebbanga oluvannyuma lw'abantu bano okubeera nga batawaanyizibwa. Okugeza abasawo bagambye nti waliwo akawala okuva e Boston akaali kawezezza emyezi 20. Akawala kano kaalina ekkalaamu eya langi era nga kali mu kuwandiika bwe katyo mu butanwa ne keerindigula ennume y'ekigo mu ntebe ezimanyiddwa nga sofa nga ne muno mwalimu ekkalaamu. Ekkalaamu eno yakafumita era n'ekamenyekera mu mutwe naye bazadde baako tebaasooka kukitegeera, wabula oluvannyuma bwe kaamala ebbanga nga kalwadde abazadde ne bakaddusa mu ddwaliro ly'abaana e Boston erimanyiddwa nga Boston Children Hospital, era abasawo baatandika okwekebejja akaana kano bwe katyo ne bakasangamu ekitundutundu ky'ekkalaamu emanyiddwa nga langi oba ekkalaamu ekika kya langi nga baabuwe yali yakamenyekeramu era nga yawulira mu mutwe gwako, era abasawo baasobola bulungi okugiggyamu bwe batyo ne bataasa obulamu bw'akawala kano akaali katemera mu myezi egy'obukulu 20. Kaali kaweza omwaka mulamba n'emyezi 8. Mu ngeri y'emu mu Desemba ow'omwaka 2011 omukazi emyaka 76 eyali aggwawo nga buli lukya agenda akenena yatwalibwa mu ddwaliro ab'enganda ze, era bw'atyo bwe yatuusibwa mu ddwaliro mu ggwanga erya Bungereza n'asangibwamu ekkalaamu ekika kya peeni, ng'ekkalaamu eno yali yamubulira mu lubuto era ng'ekkalaamu abasawo bwe baagizuulira yali yakamala mu lubuto lwe emyaka 25 mirambirira, era abasawo baasobola bulungi okumuggyamu peeni eno. Kyokka ekyewuunyisa wattu peeni eno baagenda okugimuggyamu ng'ekyawandiika bulungi. Ebbanga eryo lyonna ery'emyaka 25 lye yamala mu lubuto lw'omukazi ono. Kale teebereza, jjukiramu ggwe bwe wali ng'okyasoma ezizo bazadde bo baakussangamu engo anti nga buli lunaku zisaanuukira mu nsawo oba mu ngalo mwabanga ozikwatidde, naye y'ono teyasobola kusaanuukira mu lubuto okumala emyaka 25 mirambirira, era baagenda ogimuggyamu nga n'okuwandiika ewandiika. Mu ngeri y'emu omwaka 2007 era omukazi omugirimaani myaka 55 yaggyibwamu ekkalaamu eyali yamuyingira mu mutwe era ng'abasawo bagamba nti n'ono yali yafunako akabenje ng'akyali muto ddala, bw'etyo ekkalaamu n'emumenyekera mu mutwe era n'emubuliramu. Abasawo baagenda okugimuggyamu wamma ggwe ng'ebadde mumazeeko emirembe, era ekkalaamu eno yali eriko obuwanvu bwa yinki eziri wakati w'4 ne 5.
88.8 CBS FM.